Ndi abantu ne bagamba Honorable Ssenyonyi bamuwa enguzi yakawumbi kalamba mu milioni 7. Nkimanyi bulungi nti be bano abantu be bamu abali bavuddeko ne bagamba nti Secretary General waffe Comrade Rubongoya mutabani wa Museveni baba ne bagamba Comrade Katana akola wa SFC musirikale baba ne bagamba nti emotoka yange bulletproof Museveni yajengulira era ne bagamba nti yamperamu bilioni ne bilioni za sente baze boogera ebintu bingi mbasoomoza olunaku lwaleero okujjayo evidence oba obukakafu obulaga nti Honorable Ssenyonyi yenyigira mu buli bw'enguzi bonna then tutekinge action iffe nambasoomoza n'obasoomoza kuba bye balina obuyinza bamuwalewale bamukube mu mbuga z'amateeka buli we tutekinze action buli wenvuddeyo nembaako kyenkola mu buyinza bwange nga kwotadde n'okugoba abo be tukola nabo mbadde nkolera ku bukakafu banaffe abali mu kibiina kyaffe benyigira mu buli bw'enguzi owa miliyoni nyingi mu commission ku evidence era njagala evidence oyo yenna ayina evidence oyo nga bajjeyo bena babayisa ku internet mubise ku internet naffe mutuwe evidence eyo tubeeko kyetukola naye era first of all nabagamba tuwagira era nkizimu tuwagira okwekalakasa kwa bannayuganda bonna bannayuganda naddala bavubuka bavayo ne bagamba bo beekulembedde bokka bali leaderless ne bagamba tebalina kibiina kyonna kye bakiikirira bali parteless tebalina ggwanga lyonna lye bakiikirira bali tribeless era tebalina mukuta kwonna bali fearless ekyo nno kiwa ekitiibwa saagala kujja mbere nga nze abakulembedde nga bwe mbagambye nti gavumenti eno eyagala nnyo buli kimu ekifule kya NUP abalala baleme kyenyigiramu so kuno kwekalakasa kwa bannayuganda bonna nange ndi munnayuganda so bwe muba mundabe temunneekanga naye sinze nkukulembera so ne bwe mutandaba mugende mu maaso kubanga bano baagala okusalako nti Kyagulanyi basazeeko Besigye basazeeko ani no mugende mu maaso oba mundabye oba temundabye naye temwekanga bwe muba mundabye. Against the rise of young people who are coordinating to march to the parliament of this country to show their dissatisfaction against the corrupt. We know that the state itself has been the hub of corruption that has been zeroing down itself to all the other institutions. And therefore, I want to inform you, Mr. Museveni, as young people, with the message that you've told us, the fire that we are trying to play around with. We want to inform you today that we ourselves are the fire that we've been talking about. For all the decades that we've been at the helm of our power, or the helm of the power of this country, we have seen hell. We've gone through the fire that we're talking about. We want to tell you that we shall not be intimidated, we shall not go down, we shall rise up as young people, and our voices will be heard. A lot has been taken away from us. Our future has been taken away from us by the greedy for the power that you hold. So we want to tell you, we shall rise up as young people. Majority. Mwami Museveni tukugamba ebigambo by'ayogedde eggulo nti ekyo wabadde otiisatiisa olw'ensonga tetwazaalibwa muliro tukulidde mu geyeena yefe abagenda okugoba omuliro n'okuguzikiza olwo ogenda kakasa nti ebisosonkole by'amagi bikumu ebirevu nga totugedde enguzi tugenda girwanisa enguzi tugenda giwangula tugirinnye ku mpeera. Twagala okwanukula Mwami Museveni ku bubaka bwe waweereza eggulo ng'otutiisatiisa tuzanya na muliro olw'okuba twagala ovaayo okulwanyisa enguzi gwe kennyini gy'olera ku myaka gyaffe wakwata mundu olw'obutali bumativu ffe tetugenda kukwata mundu tugenda kugoberera mateeka tujje twekalakaase tugende ku paalamenti nga tuteekawo embeera okugyawo obuli bw'enguzi mu ggwanga kubanga eggwanga lyaffe liggwawo ate nga gino gy'emyaka gyaffe okwerwanako era abavubuka bannaffe mwenna tubakunga mujje tulwanirire Uganda kubanga bano abasajja bali mu ggiri abagimalawo. Buno buvunaanyizibwa baffe ng'abavubuka bakadde baffe baatulwanirira kyebakolako baakikola kati essaawa tulwanyise enguzi etuleese okubonaabona paka wano we. Mr. Museveni, you hold no right, absolutely no right to threaten the citizens of this country. That you should know it. You hold no right to threaten the citizens of this country. As young people, rise up. Twagala okwanukula ebigambo bya Museveni n'okutiisibwatiisibwa kwe yakoze olunaku lwa jjo nti abavubuka abavaayo okulwanirira eggwanga lyabwe nga bamalawo obuli bw'enguzi nti bazannya na muliro. Twagala okutegeeza Mwami Museveni nti obuli bw'enguzi obutuusizza eggwanga lino kisinga n'omuliro. Eggwanga lyonna liri mu katyabaga nga kavudde ku nguzi Mwami Museveni gy'azzaalira ebbanga lyonna.
nga bwe yavaayo okubakwatako gwe bakwata gwasonyiwa akkirize nti obuli bw'enguzi bumulemye kati abavubuka tusitukiddemu okusobola okujja eggwanga lyaffe mu buli bw'enguzi nkowola abavubuka okuva e Busujju Mukono Mpigi yonna muveeyo mulwanyirire eggwanga lyammwe okuliggya mu katyabaga k'obuli bw'enguzi Museveni bw'azaalira ebbanga lino lyonna tetugenda kutiisibwatiisibwa lino ddembe lyaffe erituweebwa ssemateeka era nkowola abavubuka mwenyigiremu musobole nkubiriza abavubuka abali mu ggwanga lino erya Uganda mbakubiriza okuba nga muvaayo ne mulwanirira eddembe lyammwe ery'omu maaso. Let us not mislead our young people. Let us make a memorandum. Young people, make a memorandum. We submit it to the president. With a few of your leaders, then you will schedule another meeting for the entire population of young people to listen to your ideas, to listen to your views, to listen to what is affecting you. So that is my call, and I appeal to you, do not join the demonstration on Tuesday. We can demonstrate in a more civilized manner, without distorting traffic, without closing shops, without burning things, without burning tires. Let us be responsible. I believe the president will listen, and I believe he will act. Let us be humble. And for us, the leaders, let us all open our doors to young people. Let's listen to their problems. Let's listen to their concerns, and let's act on those concerns. It is our duty to be accountable. And I call upon those who are working in the government and who are doing government contracts and who are doing government supplies. If you don't work, return the money. It's not the first time, even before I became a minister, I would be hired if a function and the function is cancelled, I pay back. Recently, my company was hired by National Youth Council to provide tents and sound. The event was cancelled. My management paid back the money. The management of the company pays back the money. So this should be a culture amongst all of us, the Ugandans. If you don't supply a service or a good, let's not take the money. When you take it, you are stealing. That is my appeal to everyone. God bless you. And God bless Uganda. God bless our president, the president. The patriots, let's love our country. And to heed to our council, we believe we can use better methods and better approaches than marching to Parliament with unregulated numbers. As Uganda Police Force, we reiterate our position that we shall not tolerate disorderly conduct. And that is the position of Uganda Police Force. We understand, we feel, we acknowledge the existence and the entrenchment of rights of individuals, but we have a sole duty. We have a duty we cannot run away from, a duty we cannot delegate, a duty we cannot gamble over. That is the duty to keep law and order.